wokuna leero tugenze mu kitabo kale nsaba Musisa asooka akubuuzeeko ensonga zitambule. Weewaawo lubaale tabanda lwabanula lwazaala sembuzi teryantula nga yalabira ku nnyina waayo. Abalungi kirikiti kirinyibwa lwabuwaze embwa bagikirinyisa efudde naye bino ebyaffe bya kyeyendere bya kyeyagalire ate kyeyendere ebbwa lya njola bwe likutanirira tonyiiga ate tobaako gw'onenya. Bwe tutyo nno twagunjukira bino kubanga muloowa bita agunjukira ogw'okuwunzika eŋŋunda. Kati mu budde nga buno obwetadde ng'eridde eddamba tuzze ebintu tubitwale engeri y'akalaggalagga oba akalannamo ettooke ekkulu kirigenda n'omumizi. Ffe abalasanga ey'ababiri Mutaayi Solomon mumuwulidde nange ndi wano ŋŋumbye nsiŋŋaaniddwa nga nnyweredde ng'akennalubaale muzaamugula 9 kubanga wano we wali akagga ate twabagamba dda wali akagga wagwana kasumbyo oba akayita akasumbajjo. Eringa miino tegwa mu kibano ebigambo maluma tegagwa mu kamwa olumu tubyeresa bweresa nga omusota bwe gweresa obwoya oba ne tubisiibula embwa yasiibula nseko. Naye mukadde kano tuzze tutandikire awo wennyini we twabalekera kubanga ye yali entemerero kyokka olwaleero efuuse empangi. Watulekamu effumu. Nawalekamu ekkooba. Ekkooba lyennyini. Mulyambisibisi. Embeera yonna twali tugiyiseeyiseemu awo. Nga omukulu olwo addayo agenze eno anyeenya nga addayo mu magye. Ssebo. Yanyeenya. Twali tutandise okuddayo awo. Era mu kuddayo kwejjukira yali agezaako okuwalirawalira. Tayagala kuddayo. Bagamba ogenda kubegeena bange. Ate ne kugamba mu magye ssebo wonyoomera. Bw'ogaana babutwala nga bunyoome. Wakiŋŋamba awo nange naye nti abantu abo. Ate nze munaye bye byaŋŋaana okugayingira. Baali bakuperereza ogayingire. Nze tompa wooda nga sibuuzizzaako bibuuzo. Naye bali olubagamba abo bonna kuba kati mbakubira ki? Mubanga mulimu jjajjange. Okitegedde? Eyanjula. Era basobola okubuuza mbu ng'oyingira amagye. Mbu kati bwe tukutumotte kitaawo omutta. Nga kimuku bibuuzo? Wakimbuliza wentambulira. Ate n'olagawa. Wazze kukola. Toyagala mulimu. Nati ndi ku interview. Bali manyi interview erimu okuyita n'okugibwa. Ey'amagye yanjawulo. Ogiyita lwampaka. Ogiyita lwampaka. Awo tutambuze tuddayo magye. Kati we bamwegayirira n'agamba nti wentyo olw'obuyingirwa ne mmala gakkiriza n'omwoyo ogukabirirwa ogwenyonyongoza omunyiigoovu era ogukenena. Okubangulwa n'okwangulwa kwaffe byatandika n'ebbugumu lya kitalo butalo. Ne bwankubadde nga saasooka kubissaako mulaka olw'ettumbiizi eryali linsisiira. Akyali munyiivu. Ssebo. Jjukira baali balwanaganye n'emisoteri. Ageekalungu gakyamu bimyansa mu bisegusi by'emmeme. Naye bwentyo bwe nsiriikirira nga n'ettuyiro lyamuse ne ntegeereza nga mu butuufu singa seekemba n'enkuba budinda ebyali bituyigirizibwa nali neegabula nzekka mu mala ga Walumbe. Kituufu. Anti nga byo eby'olutalo bw'obimanyi bwe byevujjungula buli omu yeetakabanako yekka okwetaasa. Kituufu. Awo mpaawo akutaatira oba kale omuntu okukusiba ensigo. Natandika okukabasana n'olugandu olw'ebintu ebyatulinnimulirwako okuyiga era n'ebyali byekusise nga byekukumye mu bunyomero obw'ebisegguusi eby'omutima ng'ogweyugoyugo. Eby'omutima ng'ogweyugoyugo ngulabye ku nkoona era nga gwonna ngukonedde wamma ne bitutunukayo. Eby'okukaabuga okukwanya n'okutula omusomo nga biwedde piyo kwitwi omugengere kifiini nakacyacyali kijjo nakasampengere moti mujaago gogo byomere era nange twalondebwa
ffe tuba twenyigira. Mbadde ndowooza kuliko neyisimami gyagulu. Eyo tiimu gye bamuwadde. Eyo gye bamuwadde. Essebo. Era baba bakubidikako eddimu. Yakwandaaza mbu tugende twandaaze, tusake, tuguumeguume, tuwamme, era tukaamuuze buli kawulire ak'omugaso mu ggengere. Tukette era tuvumbule Abajapaani bwe baali batuuse mu kusensera ebizinga ebyo. Gamba ng'amagye n'ebyokulwanyisa bye baali nayo n'emyalo n'ebisaawe by'ennyonyi bye baali baakolayo mu nkukutu. Nga tumaze okugezesebwa n'okuleggusibwa, mpozi olw'okubya obuufu twasaabazibwa mu lyato omwali mufumbekedde nga yonna likubyeko abajaasi be twateebereza okusinziira mu bwama n'obugambogambo obwayitiranga nga baali bagenda kuzikekereza ludde eyo mu nsi z'Ebuwarabu. Abo babatwala wamu. Tuba tuli mu nnyanja y'e Buyindi. Mutaka wenge ye nanziga. Nanjimba obuswandi n'endasera nanjijuula n'okugalata n'agalata yamuluma. Aba yamuluma. Bw'aba wana bayetaaga ambulance. Mu Luganda kye tuyita okugazaagaza yamugazaagaza. Bw'otyo otulo neebakanga twalubandasi. Era kyaziranga kuzibiramuuko ng'agantuntu agasinzibadde gatandika okwekuluumulula era nga ndaba ekizikiza ekikutte omuli obumunyeenya nga kimbuutikira. Ekyo nno nga kyewunguddeko kiseebulukuse ate wajjanga mu ngeri ey'ebibu eby'olutentezi okumyamyansa omwalinga muzangikiddwa omwalinga muganzikiddwa emiteteme egy'enkoloddoli z'ebintu. Ebintu nga binyereketa. Lumu akawungeezi ng'olumbe lunsibyeko akanyaaga n'akayumba lusiisidde mwana wattu era nga ne byensiba byonna byanguwa ate bikutuka. Naloota nga ndaba ebiyenzeyenze eby'emigangattika gy'obuntu bubiri obwekabye era obwandabikiranga obufu nga bwezingiridde mu mbugo. Tandise okulootalota abafu. Okwali akawenge akakangabadde waggulu w'ekyenyi. Bwe wenyenya era agamba nti bwe wawenyagana era bwawenyagana. Buno bwawenyagana era nga busembereganye. Nga bwesemberedde akamu kansongamu olunwe nti naawe ojja nga bwe kagamba nti nti yono ddala tumutwale vaawo ko akalala nti tumuleke tuli mutwalo olulala. Ko akasooka nti nedda tumutwale tukumire omuliro. Oyo lubaale wakufaawo ba malayika wakufa. Malayika gino gyali mizimu. Tuba bafanga emizimu bantu, emyoyo emizimu bantu. Sina kindi bano be yatugiranga eyugo. Era kye badde ngenda okukugamba. Bamukimye. Bamugamba watutwala tetweyagalidde. Ati jangu otukumire omuliro. Era kansemberera nga kasaayayisize ekibugo ne kabuuka. Kajje kakimbuutikire kamubike. Nga bwe kaŋŋamba nti obanga gwe toyagala nze kamwetwalire nzeka. Kanaamutuusa. Nadduka nga bwe nkuba enduulu nti nfa munyambe nfa. Ali mu kirooto. Mbu bannange nga bawulidde okubuguutana oba akabuguutano n'okuwowoggana kwange baagugumuka ne bajja balabe nga bwe gubadde naye bansanga mbu nze ndi mu kunyiga tulo. Obuntu nga bugenze ate neeyongera okuloota nga ndaba awo emitwetwe ekiyenzeyenze ekyanfaananiranga nguli jjajja omukazi nga kimwenya. Nategedde jabe weebali awo ennyo ko ye oli mulwadde ko nze
Ndi koye nange munnange nkulaba ye ng'olabye nabo konze ndabye kocho naye naawe olimba so omusajja n'olwala ng'omukazi n'oteeka kabana ko kugenda ku lyato waggulu empewo okukufuuwako nasoobye omukono nkikwateko naye kyo taata akwatako kyaki nakyo tekyamuganya nekineesamba kyamusobola nagezaako okukikunukiriza naye ate ekyo nekyeyongerayo mba nkyafa abiina bwe ntyo okukikwatako oli n'agenda akolola nendyoka mpawa mukamutulo akuta afanda ettaayi oyinza osukuka nga afanda omukuta ettaayi agamba muzeeyi ssebo obadde ogamba ki baba tebakugobye era ennaku zino bagamba mugiwunye oba giba giwunye nakabagge balina olulimi lwabwe mbunengwambala nogaa gwayambala oba omugere oba musinde oba musipi tigutegerekeka lwaki tebassaako busaka kokola tondeka wakiri n'atyekuula emisinde nga nzuukuse omu ku bannange yambuuza mu ddoboozi eryaloopa obweraliikirivu bwe nga bwe nali muli mpulira era mu ddoboozi eryaloopa obweraliikirivu bwe nga bwe nali muli mpulira era obanga yandimpitidde omuganga nti baba naye ku lyato mpozi weewaawo nali seewuliramu luyingo ndonnyolokoka entuuyo nzongotose n'amatu gampuuma naye eriyo essujja lyali lyamuseeko bandeetera amata emicungwa n'akamere n'embimiringusa oba kale kaŋŋambe okubikambiriza omanye okukambiriza kumala gayiwayo n'okuwoomerwa nga towoomerwa obulwadde buno bwe ntyo nga mmaze okubiisa mu ndago n'enjoka nga zibyaniriza nawulira nga ndimu olungubanguba nensiba amagulu engogo ŋŋendeko ku lyato waggulu nga jjajja bwe yamugambye si lwakuba nga nzikiriza bye nali ndoose nedda naye lwakuba yali abikkiriza agambye nti obuliri bwe bwali bumutamye akulimba bwali bumutamye nga bwonna butotobadde entuuyo buwunya essujja era bunyogoga ate n'ekirala nayagala ngolole ku magulu era kakase ne bannange abaali beeraliikirira nga bwe ssaali bubi nnyo omanyawo bwe tuzuula nti toowone affe tukwesuulira mu nnyanja ne tweyongerayo mpozi mu mbeera eyo ate kati ffe otufuukira ekizibu ate wemba naawona nga munyanguyiriza kulumba amagwago tusobola okulaba nti ono tajja kusima ye ate wamma nabambaga nga bwe nzungazungamu n'okutagala ndage waggulu naye nga nninnya nasisinkana n'omusawo eyankabukira nandagira nzireyo bukubirire mu buliri bwange mba nkyesisigiriza nankwata ku mukono anzizeeyo naye nga tukkirira baamuddukira nga waliwo omulunnyanja omu eyali asaamidde munne eccupa ku mutwe neegulelembula baali bawuutamu awo yamuba eccupa ku mutwe neegulelembula era neegutyemula gonna ebyo ebintiisa ebbaala jangu tufaanagane naawe togenda tokombako olaba ne mukyalo eyo omusajja kkuba endeku eŋŋunda nekwatikira ate naye endeku mukwatika owamma naye akataayi tekasala esebo ebbaala otyo yanta omukono era nga bagenda tungatunga ate era bukwakku yakyuka bw'atyo n'ankaliriza nga ndagiriza ntuukirize ekiragiro kye olwabulirayo nga nkyuka kwesimbagiriza nga neeyongera ku lwange kitegeeza teyamuwuli bwe ntuuka waggulu ne neesigama olubugirizo olw'oluuma nga nzenna mbunduukiriridde n'enseeyeesa amaaso ku bwengula obw'ennyanja eradde ne mu lubaale olwetadde obulungi omwali mutimbaganye
emmunyeenye obwesedde ezimunyeenya ezitemereza awamu n'ezo ez'enkira ezibanduka nga zimansuka zimasuka zonna zeesulise zimyamyansa nga zika ate n'omwezi nga gwememula kasamuli. Ebyennyanja nga nabyo biri ku lwabyo bigomoka bibuuka amacco n'ebirala nga biwenyuuka byeringa byonna byeringanga bye tuyita ebikuba bbaali. Waliwo ebyennyanja ebidduka oba baŋŋamba kye bayita salmon. Ate ebimu bitambulira wamu mu kibinja. Waliwo ebyekibinja. Waliwo